Okay, agakagwawo olunaku olwalero Palaso ne Alien Skin bakkiriziganyiza kati bano baatuuziddwa abakulu mu government ya Uganda soko like ngenda okubulira biki bye batuuseko ani agenda osasula emmotoka za Alien Skin. Palaso agamba naye eyiye ezize ebbiri zaalumiza ani agenda obisasula byonna bikodedde olunaku olwalero. Tiimu Palaso tiimu Alien Skin ebyo ddala wabaddewo okukkaanya olunaku olwalero era abakulu bonna balabise nga wala bifaananyi ebyo ne vidiyo eyo. Palaso nga akampaningiddwa bazadde be okuli taata Gerard Mayanja ne Prose Mayanja mama we Alien Skin naye akampaningiddwa oba yawerekeddwako mama we bulungi nnyo era bano ne batuuka ku nzikiriza kati ezino ensonga nazo nkulu wabula kanzije nkuwe ate ebyo bye batuuseeko olunaku olwalero. Hands for live subscribinga bagenzi wa Captain Mike Mukula wali ebugolobi olunaku olwalero. Jjukira bano bonna ojja kikkiriza ojja kigana bali affiliated to the party soko like nge ebyo ddala ayagala reconciliation teekaawo mu comment section naffe abatajagala nammwe muteekaawo batuse kunzikiriziganya. Omukulu wa Mita Captain Mike Mukula agenze bw'atyo n'agamba nti nga patron wa Uganda Musicians Association afunye oba olunaku olwalero obaddewo reconciliation oba wabaddewo okukkaanya oba wabaddewo okusonyiwagana eri abayimbi babiri Pius Mayanja Lizard Palaso ate kosa Mulwana Patrick Alien Skin bwe batyo n'agamba nti nga bakadde baabwe babadde bonna babawerekedde era naso okubagamba nti muli bawamu era byonna batuse kunziganya. Kati ngenda kubulira contract oba obukwakulizo oba ebyo ebyogeddwako. Palaso ye bw'ati bw'agambye nti thank you Captain Mike Mukula for having me and my friends over for lunch today. Wabala nnyo Captain Mike Mukula okunkyaza nze ne bakadde bange ne tulyamu ekyemisana era n'agamba nti your support means everything. Support veki teeka mu comment section oba okutuwagira yes oba okutuwa amaanyi akitegeeza kinene nnyo era agamba nti you've helped the music industry a lot oyambe nnyo music industry era ng'agamba ye amukkiririzaamu nnyo agamba let's work together for a fair solution tukolere wamu okulaba nga bino byonna bivaawo era agamba I believe in collaboration not revenge. If we had guidance earlier we might have avoided this. Cheers to successful resolution. Happy New Year. Bino byabaki bino byabanene kale bwatyo Captain Mike Mukula agamba nti Palaso agamba ku mukulu gwo X agamba singa baafuna oba olyawo okuwabulwa bino byonna tebyandibaddewo. Ekibuzo kiri nti Alien Skin emmotoka ze ani agenda zisasula ekyo kibuzo weekiri. Ekibuzo kyakiri nti bano ddala bakkiriziganyiza because twali tulabyeko abantu ne bakkiriziganya mwalaba Eddy Kenzo Festival mu 2019 Bob Wine yakwata mu ngalo Bebe Cool. Of course twali tumanyi that was not something that is big deal. Mu 2022 still ne tulaba reconciliation ddala twalaba Shiba Kalungi ne Super Isidana esawe abonna kabwanango ekyebuzibwa Palaso asonye Alien Skin era ne Alien Skin amusonyiye oba nedda. Palaso yali atusuubiza ennyimba ezisoba mu 15 nga zonna zigenda kukolekera Alien Skin ng'era agamba zirede ekyebuzibwa n'azita oba zigenda sigalayo because bino byonna nga biri awo njagala abantu ab'enjawulo bagamba nedda soko ompe comment yo gwe akkiriza naffe abadde bagamba no ceasefire naffe ndoza tugenda kufuna we tutuula ebyo ddala subscribing Hands Pro Live gemanya gange nezino ensonga nkulu nnyo asooka olabemu ate tweyongereyo. Bino ebyana by'abanaku kire kyali kimakanika kitakuba emiggo enjaga n'ekivaamu oli mubanda kigwe wekwese mu siringi gwe wabanda walawo idiot tadde mukubulira byana siringi kyate bwe kimala okukola bye kyakoze kisanga Palaso ali kumpere wa Crystal Panda ali ku stage ayimba nga bwe kijja kikola effujjo lyakyo kirinnya ku stage ewa kumpere kumpere kyasoose ne kikuba ab'enkuuka ne kyewaana tikyo kikuba enkuuka yonna tekyakomyawo era obusiru bwakyo effujjo lyakyo teryakomyawo ng'embwa bwebeera kisanga Palaso ayimba kumpere ki festival kimugamba kyote embwa ave ku stage mutaimu anti oba Palaso yabadde mutaimu yono kyekyabitegese Palaso yabadde China session ye ali mu kuyimba ne kirinnya ku stage embwa eyo bwe kyamaze okulinnya ku stage Crystal Panda n'akyegayirira ne kikika emmotoka yakyo Palaso ne kikuba emmotoka ya DJ awo ennyini DJ ki awo kyakubye emmotoka ya DJ wa Palaso DJ
Ivan Kira webale nyeri nyali badde kyakubye emotoka ya Ivan Kira awe nene kyonga kigamba nti Palaso yabadde ayimbe oluyimba lwe bayita bino bya banene mbulu kisomooza tuliwa Palaso ayina oluyimba bayita bino bya banene kyo kigamba buli Palaso bwaluyimba nti lubeera lukisomooza nekigamba Alien Skin lindako Palaso ayimbe ebibye oba akusomooza mulinde naawe odde ku stage oyimbe ebibyo omusomooza kwa nakyo kirina ennyimba nga kikola ki bwe kyakubye emmotoka ya DJ Kira oyo Ivan Kira nekigikuba nekyagala ate okulumba Palaso kimukube ng'agenda nga kimwekiisa emmotoka ne Palaso naye kye yakoze ng'omubanda omutuufu yazzewe n'akuŋŋaanya abavubuka b'eyipanda eyo yipanda njajje kubuulira n'akuŋŋaanya abavubuka b'eyipanda n'abeekawempe n'akirumba mu maka gaakyo Palaso kye mwebazaako yeebale kulumba mwana ono wakaawe Mina shaitani rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa nkozesa kyoto kino ekyoto kino kiba kitagombolola lwaleero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osula akabaani nenkusabira buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya nompereza amannya naye nga sula mu kyoto kino nenkusembera edduwa nenkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya abali mu nsi muno mu Uganda abalemeddwa okufuna visa nantegeeza eri abaana Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno amala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa Hajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano Hajimiti nga bwenyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo bye babikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna sangeba ku namba 0752 87 15 15